Keni wa Aisha teyatukoze bannange. Keni wa Aisha teyatukoze. Omwana mulenzi bulijjo musiyazi. Bulijjo musiyazi. Bannange Keni bafanizi botuyiye nnyo. Otuyiye bannange nze mpuliranga mulimu omuntu goba tosuubira kuba nti asobola okukola ekintu mukwano abantu mbagende kitono katuveeko mu butambi tovaako naye musabire abaana ab'obulenzi musabire abaana ab'obuwala musabire abaana bammwe naye ekisiyaga kifuuse ekisiyaga okwagala ssente ez'amangu si kirungi bannanga abaana nga babadde bakkiririza mu Uganda kati aswaziza Jazira ow'ebizigo Jazira akozesa omusiyazi kati Jazira bamutidde akatale abamutidde nekambabuza abavubuka nawuliddeko mbu yesimyone kuba chairman Keni ogwe mulaba ani agenda omuwa akalulu oyo mwana gwe sokoddemu amo bayira kataapu bakawulire nga Keni obwedda bwakakozesa wano kubanga ate kirabika kikambe kadumpu nitandika mmwe baana mmwe wulira What? Ono omulenzi sigwe mbadde nsuubira okubanga musiyazi. Bw'abanga yali mu video sigwe mbadde nsuubira okubanga ono Keni wannaleero musiyazi. Kuba zibadde nkalaba kakeera ku makya ne kagala n'obuzindaalo bwako ne keekalakaasa eyo ne kumbe ekyakyebikkamu eky'obukalakaasa. Buli muntu yenna in fact ali mu kwewuunya Keni kino ekikolwa kyakola era bagambye nti ekitegeeza guno omulimu ogugamba nti akola mukalakaasa agwekwekamu bwekwesi naye ng'ekisinga omuwa ssente eri omanyi bagenda ne babalimba eno waliyo ssente mu busiyazi ne babawaayo olusi ne ku busente obusookasooka ne bagwa amatu ne babayingiza Mukama tusaasire Mukama tusaasire Mukama tusaasire Mukama tusaasire kyekigambo kyenyinza okwogera Keni bw'obanga oli musiyazi abantu abasinga beewuunya nze neewuunyiza nnyo nga naawe olwaleero naye bwe weewuunya ng'olaba VTN kuba abamu mubadde temunnabitegeera naye social media eri mu kuwuuma kiri ku TikTok buli omu ayogera ku Keni mukalakaasa obutambi bwasaasaanye obutambi buno simanyi oba babutakigenderere omanyi sitaani Bayibuli egamba sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza talina kalungi kaleeta era sitaani tasobola kubanga akukozesa oba nga afugira mu ggwe n'atakwanika ekyo kikafuuwe ebya sitaani tosobola kubyeyagaliramu otoototo alina okukusuwaza abantu ne bamanya ki ky'oli mbabuulire sikaaki buli lwendaba ebintu bwe biti mpulira obulumi nga budduka ku baganda bange ab'obulenzi n'enkabirira Mukama asaasire baleme kuyingira bintu ebyo n'enkabirira Mukama ku baana ab'obulenzi betuzaala Mukama asaasire bannange sitaani aswaza tasobola kubanga afugira mu ggwe ng'akukozesa era ng'olya ne ku ssente ze mukwano n'akuleka nga takuswazizza nanange Keni Mukama akusaasire bannange omuntu gw'otasuubirizaamu kukola kintu ate yakikola abantu bali mu kwewuunya Keni ekikolwa kyewakoze kino Keni ekikolwa kyewakoze abantu bakugyamu trust era bakugyemu trust abantu kati Keni bagenda kutandika okutya okusembereza abaana baabwe ab'obulenzi Keni kati ogenda kutambula musajja wattu nga tokyayala
waliwo interview emu Ken gye yaliko bwe ndabye ebintu bino nenzijjukira interview emu Ken gye yaliko waliwo baatuuka ne bamubuuza oyina omukyala bamubuuza oyina girlfriend oba omukyala nasooka n'asirikawokko n'amala n'agamba ye naye nga tammuka omusajja yali amu interview nga n'amubuuza naye lwaki bwe ntuusa awo osoose n'osirika n'asekawo n'asekawo kumbe ye ebyabakyala nedda si byaliko yeetaaga munnange basajja banne byebyo bw'oba obadde tonnagategeera Ken waffe munnange byebyo byatambuliramu byebyo byakola kyova olaba nti nze saagala nnyo okugoberera bintu bya nsi ŋŋamba otya bw'oyagala ennyo omuntu oluusi ekyo osika ku mafuta agamutambulirako nze gwolaba sikyawuliriza nnyimba za nsi kubanga simanyi oluyimba olwo lukutteyo tuni simanyi lukutte hit amaanyi agalupushinga gavaawa bw'oyagala ennyo omusajja wa Katonda oba omuntu atambulira mu bintu bya Katonda amafuta agamutambulirako naawe gakwambala kati buli lwogoberera ennyo ebintu eby'ensi oba nnyimba oba biki tusobola okusapootinga abantu nga gw'omuntu owulira omwagala naye ng'aliko amafuta amabi agamutambulirako naawe oyoola ku mafuta ago kyova olaba nti batugaana okugoberera ennyo ebintu by'ensi nze gwolaba nali nnyumirwa ennyimba z'ensi naye simanyi butya bwe nazivaako kasa nnategeera ekyo nakyawa ennyimba ziri waliwo omuntu eyavaayo naawe obujulizi awo yali ejenti wa sitaani bwe yavaayo n'alokoka n'atandika okwasa ebyama ebifeeri yayogera ku kintu ekyo nti omuntu agenda eri n'agamba nti ngenda kuba hiiti eno kati oluyimba olwo ne baluteekako amaanyi agagenda oddupuushinga naye buli awuliriza oluyimba olwo buli aluwuliza gye luko mu kunyumira ogabanako ku maanyi gali agapushinga oluyimba luno kyova olaba nti tuweereza sitaani mu ngeri nga gwe tomanyi kumbe mukwano omuweereza okuyita mu luyimba luli olunyumiddwa n'oyimba nawe n'ozina kumbe luliko amaanyi agapushinga oluyimba olwo okuba nti lukwata hiti mu bantu kyova olaba nti n'ewa Katonda bw'ogoberera omuntu oyo owa Katonda era ogabana ku mafuta agamutambulirako nti abeerako amaanyi ga Katonda agakola ki agamupushinga y'ensonga owuliriza oluyimba olw'omuyimbi olwa gospel nga muyimbi wa Katonda nga si bano abeerimbika ng'oluyimba olwo luliko amafuta ga Katonda n'ofuna deliverance n'owona n'owuliriza luyimba emizimu ne gidduka n'owuliriza oluyimba ekirwadde ne kiwona embeera n'evaawo nti lubeerako amafuta agatambulira ku luyimba olwo kati n'ewa sitaani bano bangenze simanye nga kusaba feemu kusaba biki akola ekintu naye nga kiriko amaanyi agakipushinga naye amaanyi ago agali emabega w'ekintu ekyo naawe akinyumirwa oba akyagala naawe ogabanako ku maanyi ago kati bano bakeni bakusabira kwegayirira Mukama asaasire bwe tubiraba bwe biti tetwewunya ne tubirekaawo wabula Mukama atusuubira nti tufukamire tukaabe oba tukaabirire Katonda ku lw'abantu abo basobole okukyuka asobole okubakyusa wamu n'okubasaasira n'okubasaasira waliwo sijja kumwogera linnya naye ekiro ky'olwaleero waliwo omuntu omu gwe nfunyeeko message tikitooka naye nga tali mu mbeera nnungi abalala mumulaba nti ali bulungi era neebweru apretending abalaga nti ali okay naye tali okay
yeetaaga kusabira naye nga gye kizze ewange obubaka buzze wange era nze alina okumusabira. So lwaki ekyo nkisizaawo? Musabire abantu. Bw'oba oli ng'oli mwegayirizi oli musabi, banange musabire ensi. Musabire ensi. Hey, abantu kye bali kungulu si kye bali. Gwe kyolaba wano kungulu si kye bali. Abantu babalaga mwe kye mwetaaga okulaba naye nga munda bafa. Abantu babalaga waneeno kungulu nti bali kirala naye nga ate bali kirala. So bw'oba osaba sabira ensi, sabira abantu bonna. Omuntu omusabi n'omwegayirizi ng'oli musabi, tosabira famire yo wekka na kwesabira gwe wekka. Oyimirira ne ku lw'abalala. Ye nze waliwo ekituuka ne neeva nako kubanga olwaliro ofuna message eno Mukama wamala ogisabira Mukama n'akuwa endala. Oyinza n'okwevaako ne weerabira okwesabira naye jjukira lw'osabira bino Mukama byakuleetedde. Ate akola ku bibyo nga tomaze nakola ki? Nga tomaze nakusaba. Kyekyo musibe bulungi badiya Mukama bankubire nyatakumira mpeera. Tujja kubanga tusinkana mu vidiyo eziddako. Mubeere bulungi, mwiraba.